mukwano go Balamu bamuwadde obwa minisita. Balamu abasajja bano tubamanyi. Hoima eriyo ekisaawe kyebagamba n'ogwanga ngwaleeta ekimotoka ekikyo kifu babamanyi ttaanapu tegenda kubeerayo. Ekisaawe kya Yinzikulu kiri luddawa. Ekisaawe kyona omukozi kati Balamu baleese embwe ekidoli kyabwe. Hoima, the target is Hoima. Balamu bamuleeserwa Hoima. Yaliyo ekisaawe. Hoima eriyo ekisaawe. Kyebagamba. Kati ekisaawe baagala kizimba. Banakizimba wa? Bali buli sente. Tiimu ya Uganda Ghana. Tiimu ya Uganda homegrown Morocco. Sibwe erikwata ku ogwanga. Ne badira obuwa. Ye ne bamujjawo embwa. Ngaze bali bankola 5 billion ziyitewo basiwo omulanswera amazi. Mbakubeera obuwa ze sali baddewo. Singa nagenda dda. Sijogibwa nga ndi obuwa. So kati Balamu okumuwa obwa minisita kisaawe kye Hoima. Ekimu ekyokubiri takyaddeyo kulaba Museveni. Balamu tayina kulamula president. Museveni alaba staff we. You go through the procedure. Staff talaba president. Mpozi ngayise mu process. Tayo kumulaba. Ekyokusatu ye Museveni alowooza nti oyo ebidongo in fact babadde bamureduce ngane mu group ya MK mufunyemu ab'ebidongo. Mu MK project Balamu tabadde w'amaanyi ng'abantu we balowooza. Ne batize kutogana ye mobilizer mulungi. Nebo omulabo ye humbling ngabo ati bamaze omunyamu. Kubanga Museveni overwhelm muziyu. Nze sayina ekyasobola kumpa n'embeera overwhelm nga special zakandi. Mpulira bulungi n'okusinga lwena fumbi. I'm educated, I'm popular, I'm mpakinze n'enkukumuka. Kati nze kiki kyofumba ku mmere nga sikiryangako ewaffe okujjako omufu. Kiki kyonfumbira kyesiryangako nzina amazina ag'ekisaanyi. Kati Balamu bamuwadde obwa minisita overwhelm muyimu. Balamu takyaddamu nakola bizinesi ze. Bajja mugamba conflict of interest. Ba minisita tebaba mu business. Conflict of interest. Yali maze kwebuuza ku wani. Mayanja. Museveni plucks you. Yandigenze wa minisita Mayanja n'amwebuuzaako. Kati abani abasumuludde ennyuma zaabwe. Basumuludde ennyuma. Baniye. Kati balina ebidole ebibabye. Bibagenda okunyalamu n'okunyamu. Nagaana okunyamu. Ali niamu nja mubaki gwagano kunyamu kamize gwe twaliza kuwa bwa minister nokkiriza nga abaniamu webali abaniamu webali bakyali n'amaanyi n'ekigenderwa kyabwe kusokola baagala nfe yalinoga amasubyeddisi ngusuula eddalu kati ekibinamu akigaddemu gwe ne Frank Gashumba nze ndi ku remote. Oli ku remote? Yes. Nsikolera mu group. Oli weka? Nze ndinzeka. Kati PLO yunaye wagivuddemu? PLO gwe tugimanyi yabinaayisa.